okuzimba mu Lutobazi bayongera bazimbyemu nziruse emisinde bankubirako sajjo ne bagangenda kujja leero wentuuse wano nsanze nga ddala baagala kuba kikomera kirala kwetoloola saiti yaabwe era mukulu wetwaze najja nantuukirira nangamba balina buli busaanyizo byonna ebibakkiriza okuzimba ne mbagamba luno lwali Lutobazi era waliwo ne Maxtons ezanneme eziraga nti Lutobazi kize kitaate nti nazo tezikyaliwo nebantegeeza bulungi nnyo nti Olutobazi luno balutta balusazaamu terukyali Lutobazi ne mbagamba njagala kumanya kubanga twabayimiriza ensonga ez'abayimiriza mwazimaze ne bandeeta ku saiti kwennyini ne bandaga consent judgment okukkiriziganya okwaliwo mu kooti nga KCCA ne NEMA bakkiriziganya okuwa abantu bano olukusa okugenda mu maaso okuzimba fennooza ekyo nno kinkubye nkukwe kubanga gye buvuddeko tuzze tuyimiriza abantu abazimba mu Ntobazi era nga ne NEMA ezemenya amayumba g'abantu mu Ntobazi kati okulaba bano nga bagenda mu maaso okuzimba ekyo kyennenyamiza naye era nsanze nga bagezaako okulaba nti bateekateeka emyala newankubadde nti presidensi ya KCCA sigirabyewo neya NEMA sigirabyewo nnyo ndabyewo just Oduulu y'omu ku ba junior engineers wano mu KCCA yeyekka yakatuukako wano projekiti eno webanga ddala projekiti nene yeetaaga ba director bennyini okuba nti bebali wano batuuseku wano kubanga ecosystem eno nkulu nnyo ekyokubiri wano wewadde wakuŋŋaanira amazzi agava ku nsozi zonna endala kakati balina okuteekawo buffer balina okuteekawo webaba nga balina kugenda mu maaso byonna biganye ebyokulemesa balina ate okugikola nga tegenda kukosa bantu balala bonna kuba tufuna floods nze ekisinga kunkwatako floods ezifunibwa lwa closinga kubo ly'amazzi amazzi tosobola closinga kubo lyago tugenda kuzimba enguudo nga ate twonoona enguudo n'olwenso kubanga wadde wagenda amazzi bazibyeyo naye nsanze mbadde wabayimiriza naye nsanze nga balina olukusa okuviira ddala mu kooti kati nze sisobola kugamba nti ate mbayimiriza kubanga ate nsobola okutwalibwa mu kooti naye mbasabye nti olunaku olw'enkya tusinkane mu KCCA ku ssaawa 4 mu ofiisi y'aba engineers tutaanye tukkaanye kye bakola kyekyo kyennyini bagambye nti waliwo Olutobazi ne lumala ne lusiizinga abantu bangi gye bawanga balaba lukalu beerere kati bo balaba lukalu ekintu ekyo gwe kitegeeza ki eri ekibuga Kampala n'eggwanga Uganda njagala bategeeza nti nga we mbategeezezza nti nagenda okujja wano nga waliwo ne Maxtons wewekka we nali ndabye Maxtons za NEMA nga weeziri naye ntegeezeddwa kuba nakubirako minisita wa environment ne mukubirako ne mugandi ajja alabewo ekiri wano ndowooza teyalabikanako tajja kuneegaana nekubirako prime minister naneebaza n'okuneebaza okuvaayo okulwanirira Entobazi naye bantegeezezza era ebiwandiiko bampadde ngende mbisomemu nti Olutobazi luno balusazaamu terukyali Lutobazi olw'ensonga zaabwe zibawadde nti wonna wonna beetoolozaawo ebizimbe naye nga wano walina connection ku Lake Victoria era tulabyewo ekitundutundu kya Nakivubo Channel yite river namba etwala amazzi ku Lake Victoria kale nno tulina okuba nti twegendereza nnyo nga tugoberera ensonga eno anti bagamba balina ebisaanyizo byonna KCCA NEMA babindaze ebisaanyizo weebiri era ne ku kipande kyabwe babitaddeko ne consent judgment gye bakola wakati waabwe KCCA eri namba HCS namba 19 ogw'emwaka 2023 nti baatuuka ku ntegeragana mu kooti wakati waabwe KCCA ne NEMA kakati ekyo kyokka kye kinsibye okubaako ne kyenkola wano kubanga balina ekiragiro kiva mu kooti saagala kukola contempt of court ekyokubanga abantu bo basengulwa abazimbye ennyumba ez'okusulamu ate nga wano Olutobazi lwaliwo ogambye lwaliwo naye ne luvaawo kama wangu ojja omubulizeeko
Damu buze ayongera kiwulira bulungi. Yes. Ng'evikitinga abantu. Mu bitundu eby'enjawulo bakoze bamenya lwa ntobazi. Nate mwe babakiriza. Nate ne wali amazzi agava eri yonna. Kati olutobazi. Kakati nga bwe mbategeezezza nti nange nennyamira. Nkimanyi bulungi nnyo nti NEMA yevunaanyizibwa ku kugaba olukusa okukozesa entobazi. Kubanga entobazi zisobola okukozesebwa naye zikozeseddwa ki? Kati NEMA yerina obuvunaanyizibwa obwo. Ezemenya abantu walala wonna era nga tekkiriza balala kuzimba. Naye wano kinenyamiza nti bageze ne kukola consent ya kooti nga bakkiriza bazimbewo. Naye nga bategeezezza nti olutobazi luno balusazaamu nti terutali lutobazi. Kakati awo wenkyakomye ngenda kulondoola ensonga eno paka we tunaagikomya. Kyanaku nnyo nti NEMA egenze maaso n'okumenya abantu abanaku naye ng'abagagga baleka bazimbe bagende mu maaso n'okuzimba. Newankubadde nti ntegeezezza nti wano waliwo ne Maxstones eziraga nti lutobazi era lwaliwo n'endulaba. Kyanaku nnyo nti okuzimba kugenda mu maaso ng'abanaku bamenyebwa. Kye tusaba era kye ngenda okusaba nti owali ebifo ebyazimbibwamu abantu nabyo tubisazeemu tugambe nti olutobazi lwakola ki lwagira abantu nabo babeere basanyukira mu ggwanga lyabwe. Mulugamba kiba kyakyekuubira okulekawo luno lwasazibwamu nga bweyogedde ate bali bavaawo kyogamba tekiba kya bwenkanya. Nange ndabira ddala nti tekiba kya bwenkanya okuba nti NEMA ekkiriza abantu abamu okuzimba ate n'emenya amayumba g'abalala. Kale n'ekyo kyennyamiza. Katonda abawo omukisa. Embeera eriwo. James.